eno yo program Tambula n'okumanya kisa kyatagenda ndino mulungi Susan Maukala Bujjingo. Olunaku olw'eggulo twabadde twogera ku signs eziraga nti ono omuntu kati obwongo butandise okujjako ekizibu. Otandika okumuyamba bwe tusitukiramu. Kitaasa nnyo okusinga bw'ogamba nti kandwewo ate mbusimanya biki bw'olwawo obwongo bujja kugendera ddala naye bw'onoositukiramu wabeerawo essuubi ly'okuwona. So kirungi tuyambe abantu sibe tulinako nze nina kyenzikiriza nti bwe mpa owooluganda mba siyambye ensi. Owooluganda oba toyambye ensi? Kinsuubirwamu. Toyinza kugamba Katonda nti I give to the poor ng'oyogera ku mutoowo. Mutoowo si ye poor. Oyina kumulabirira oyo mutoowo mbu I help the needy nga maamawo. Oyo si needy, obuvunaanyizibwa bwo. Okay. Kati mu kuyamba bw'ogamba nti nyamba abantu twagala osukka effamire yo. Era toyinza vaino bannange nze njagala nnyo abantu era nsembeza abantu era nze sina buzibu n'abantu nga bonna bw'ogamba b'osembeza baaluganda ab'ebweru balinamu obuzibu. So tuyambe. Kisegeza tusukke abatusuubirwamu okuyamba. Gwe kuba akafaananyi pasita nadda ku kituuti n'agamba nasize emmotoka nagisize mu Susan. So automatic. Aba yasize oba yampadde emmotoka. Tukuba tugamba naye bannaye eddadi naye atulimba. Exactly katimbu. Bannange njagala okusiga Katonda yangambye ensige ensize mu maama wange. No, awo tosize. Ojangu osige mu kisaache. Walala mu kisaache gw'otaasubiremu era ng'olaba tekimusaana emmotoka temusaana tamanyi na kuvuga olugoye terumusaana awo kati osize. Naye toyinza kuva eri n'ogamba nnyamba nze nnyamba abantu ng'oweerera bafamire. Mulimu abooluganda nga bambi akasente ko nga toyagala kawaayo n'okaweerayo mu bulumi. Ako ke kalimu omukisa. Ako waayoko. So twogera ku nsonga y'okuba nga abantu bakozesa ebintu bye tuyita ebiragalagala naye nga tubadde twogera ku nsonga y'amayirungi oba kye bayita cat kyonna bw'oyagala okiyita. Twogera ku bizibu ebiyinza okuvaamu singa oba okozesezza okusinziira ku bungi ebbanga emyaka gy'obuzito bw'embeera ze ez'obulwadde oba ez'obulamu. So bw'otunuulira gye bayita regular use nti obikozesa buli kadde ekimu kye twayogeddeko bwe bwongo. Obwongo bunafuwa. Novaako. Yes, novaako. Ekintu ekiraba kiyita impotence. Impotence and low sperm count. Bya njawulo. Impotence olulimi lwa bakugu lwa kizungu naye ate mu busawo kati impotence kigambo kya luzungu kitegeeza inability oba oli helpless ng'omuntu bwanagamba nti so bwe kidda ate mu nsonga z'okuzaala kitegeeza toyina busobozi. So kye tuyita inability mu basajja kwe kubanga impotence nti tasobola funa an erection tasobola kumalamu kazannyo kye tuyita omuntu nga ali impotent. So omuntu oyo kye tuyita amayirungi twajjukira twasookera nga tugamba nti abamu bagalya okufuna amaanyi g'ekisajja ekyo kye kiri temporary kya kiseera. Kati ekiringa n'ekino kye twagambye nti ayagala kufuna confidence. Ayagala kufuna confidence naye kya ayagala butasumagira. Ebyo bya kiseera. Nti embeera eno gye tuyita impotence oba kye tunagamba erectile dysfunction omusajja tosituka. Tugenda tuuka nga amayirungi g'olya gatandise okuttira amaka. Otandika okunywa obudomola okole ki ekyo omuntu yenna ekintu kye bayita ekyamaka kino ekya erectile dysfunction basajja oba obutasituka kye tuba tusookerako obutasituka oli helpless. Ky'olina okusooka okunoonya kivudde ku ki? Biki bye mbadde nkozesa? Bwe gaba amayirungi mwegali tonoonya budomola va ku mayirungi gaveeko. Nti abantu abasinga tujjanjaba embeera ne twerabira ekireesa embeera. Kati lwana n'ekireeta kubanga waliwo ebintu ebyo bye bagamba oyinza okuba oli mulwadde wa mutima olina amasavu mangi olina pressure olina sukaali omugejjo onywa sigala ebyo byonna endala ojjasanga nga ndowooza nze oba nziruse nnyo kubanga nziruse lwakuba ndi ku mayirungi. Ekintu kye bayita ekyokubeera mu kisenge n'omwagalwawo fakiti esookera ddala
gye batunuulira abakugu bwe bwongo bwo. Obwongo. Mental state yo nti obwongo bwo buli mu mbeera nnungi. Ebirowoozo byo biba tebikwatagana na kyogenda kukola, omubiri gwo tegurespondinga. Kati omubiri gw'omusajja n'ogw'omukazi kyekimu ne lwakuba tuli ku basajja. Impotence eri mu basajja. Nti toyina bw'omubiri gwo bwe gurespondinga ng'ebirowoozo bwe birimu omulimu, birimu okubba. Weeteeketeekere akaseera k'ogenda obeera ne munno. Nti ebirowoozo bwe bijjeeko buli kimu. Bw'oba onaabeera ne munno, ssaawa 12 ozzeewaka essimu gite, kompyuta gite, kati obwongo butandika oyingira mu munno. Kyova olaba bajja kugamba nti weeteeketeekere ekiseera ekyo. Batya emisana ng'oli ku mulimu, weereza munno ka message nkumiisinga. Oteeketeeka obwongo. Teekateeka obwongo bwo buggyemu ekirala kyonna ekisobola okudistractinga. Kati okudistractinga kye kino nti kikujja ku kiri ate ky'oyagala okukola ekiro ekyo. Obwongo bwe buba nga bulimu bangobye ku mulimu, bagenda kungoba, bakola ki kino, omubiri gwo tegusobola kurespondingira ku ekyo. Omubiri gwo gusobola respondingira, era genderera erection y'abasajja nyangu okusituka kw'abasajja. Kasita ebirowoozo bwe bidda ku mukazi ow'akabina, erection agifuna. Okyusa bukyusa mindset. It's mindset. Okay. Kyova olaba pooni obutambi bw'obuseegu busobola omuleetera okufuna erection. Mind ye kati ejjudde buseegu bufaananyi obwo. Nti obwongo buzze ku mukazi wo, buzze ku beauty ye, buzze ku ky'oyagala, buzze kusanyusa munno naawe. Obwongo bwo kasita obutuninga, omubiri gurespondingira ku bwongo. Kati nti mind nkulu, ebirowoozo byo biri ku ki? Ebirowoozo biba tebiteredde, tosobola kutereera mu kisenge. Era abamu performance yakuba tebali stressed. Ne bw'aba mukyala, abasajja bali nnyo selfish nsonga yo mu kisenge. Kasita ye afuna erection, nabeera n'akyamuka n'amalamu akazannya looza kiwedde. Omukazi ye muntu, enkula yaffe ey'ebitundu byaffe eby'omubiri seetaga erection okufuna okuhavinga naawe sex. Kati obuzibu obuliwo nti osobola okuba nga ali n'omuti. Sorry, ekigambo simanyi kyakozesa. Nti waali physically naye taliiwo. Ng'ate sex bwongo. Kati omukazi ono bw'oba tomuteeseteese nti sina byamukwatirira byokka, mind ye gitereeze, oyinza olowooza omukazi talina byakola. Omukazi asobola osiiba kankukeeza ebitu stressing, omwami wange anaalya ki? Ekyo kigenda ku stressinga. Omusajja olaba emmere ku dining, ng'omukazi yagirowooleza essaawa 5, ogikufumbira. Abaana baleekaana, kino tebannakikola, rent tonnamusasula, fees ka time ya ssomero. Abasajja muli stress ku school fees, naye abakazi baluma omwana we nga tali ku ssomero. Kati ebirowoozo ebyo byonna omukazi bw'oba tomuteeseteese ng'okyali mu kibuga, okyali ku mulimu, osobola okudda n'abeera naawe kubanga kyalina okukola. Buvunaanyizibwa bwe. It's my duty. Naye nga bambi tali naawe, temulinwa na code. Kati abasajja olina okwegendereza nti bw'oba bakulangirira balanga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga togalina. Kiki ekiviiriddeko kuba nga togalina? Osobola okuba nga oli mulwadde, malaria abatawaanya nnyo, then waliwo eddagala nga side effect emu ku byo kyekyo. Olina kwebuuza ndi ku ddagala. Lwakuba tetunnasomesa, tetugenzeemu ebyokusomesa impotence, naye twagala kulaga nti kyekimu ku bireetedde abaami abamu okuba nga mugenda beera ku budomola. Va ku mayirungi. Akadomola soko actually olumu obeera tolina na byakutreatinga. Tolina byakutreatinga. Not just kukyusa lifestyle. Oyina bw'oba owulira ebbugumu jjamu jacket. Bw'oba wooli nga waliwo omuliro zikiza olaba oba ebbugumu terigende. Ne bw'oweyira amazzi ng'omuliro gukyaliwo, ebbugumu lidda. N'obwonywa amazzi nga jacket ekyakuliko ng'oli ebbugumu likyajja. N'obwonoonye obudomola n'ofuna amakerendo biki byonna bye babaguza bakojja biki, ng'okyali ku mayirungi gagenda kubula bwe kiri. So kati ekizibu ekimu kye balina kyekyo, ekintu ekirala bakiyita spam count. Nti kati oyinza okuba osituka, naye waliwo kye bayita spam count. Spam count gwe mutindo gw'enkwasozo.
nti enkwaso ozirina naye omutindo gutuukiridde ali okubeera ng'olina poor quality kyekituufu poor quality abamu baba n'enkwaso nga tezirina mitwe nga zirina kakira abalala nga zirina katwe tezirina kakira abalala nga zitambula teziwuga straight zibanga nga boolaba batera kigereza ku mutamiivu tatambulira mu straight line atagala so kati obwo buzibu busobola obaawo obeeramu n'enkwaso ezitagala kati ate nga ino because buli lwetagala ekendeza speed ne time ey'okutuuka ku ggi zikoowa nti bw'oba olina ku releasing obukaddaana quality kati waliwo okubanga ne quantity eri affected so sperm count bagenda kebera omutindo bakebera obungi nti bwe tubanga tusuubira omusajja okubanga afulumya obukaddaana wansi wa 2 waliwo ekizibu chances z'okufatalizing eggi ntono kubanga babala nti mu lugendo olwo waliwo ezifa waliwo ezikoowa singa zikoowa nga teri etuuse zonna nga zikooyo oba zonna ne zifa kati ojja kudda ku bintu bino tugambe lya kino era gye nina abavubuka be nabadde nabo nagamba naye luli wayogera n'ogamba nti amaanyi g'ekisajja gawukana n'okuzaala nazze mu lecture navudde ono ssaawa 3 za kiro ng'oli mu lecture ndi mu lecture nino kinnyonnyola kati omuntu alya ki ne mbagamba ekizibu si kulya ki ekireeta obuzibu onywa mwenge n'omwenge nagwo gukireeta nnyo olaba omwenge bakizuula kati abakugu nti omwenge kyekintu ekimu ekitandisa okukyusa DNA y'ebintu ebimu nti omwenge gutambulira bagamba omusajja bw'oba onaazaala omwana omulamu olina okumala emyezi 6 nga tonywa before conception nti bakizude nti kati omwenge gukosa DNA y'enkwaso yo osobola ozaala omwana ng'aliko obulemu nga buvudde ku mwenge gutambulidde mu nkwaso myezi 6 n'omukazi yakweta kyetuyita family planning tuulwa muteese twagala zaala ddi ti mwaka gujjanga mmeka mwezi ki kale ebyo byakatonda naye ffe twetegese tutya tuli balamu kati system yo baagala nga oy'omukazi nga nnyonjo nti egenda receiving omwana naye oy'omusajja asindika abamu abaana obuzibu bwava ku taata abamu obuzibu obulemu tebabulaba buli mu bwongo tebuli physical so tebuli physical nti tukiraba abala bwongo hyperactivity abaana abalala tebatuula wamu beebo mwana ali hyperactive nga mwenge nga gwe okuba mwana nti alina eddalu taata ye yali omutamiivu oba maama so babeera abaana babeera hyperactive ne bakikumala nnyo kati ebintu ebimu ojjasanga nga olina otunulira ensonga ez'enjawulo nti omutindo gw'enkwaso gwo kati abaami kyova olaba omwana omukulu tayambala dayipa kasita omwana atandika ozaala because tests bwe baba bakebera enkwaso zo obulamu bakebera ng'oggyeko enkwaso bakebera obulamu bw'ensawo test eguni mwe zituula enkwaso mwe si nsawo factory okay tuyinza okomplaininga nti emifaliso mitono egifuluma mu factory naye factory twetaaga tubuze oba ebyuma bikola ebyuma biyinza okuba nga byatalagga ng'ebyuma byayononeka nga bafuna emifaliso byafa n'okufa kati kyova olaba nti analysis bagenda kukebera tests zo namu bwe ziba namu waliwo ekizikosa ekikosa nti ekyuma bwe kifa mu factory oyinza okuyomba lwaki emifaliso bafulumya 2 olunaku nga nabagamba 5 kebera ekyuma kirabika okuba kifu oba oyiro gwe mutasaamu nga kyetaaga servicing kati mu basajja balina embeera eyo nti enkwaso zino omutindo guyinza okuba kati si bwe buzibu nti yes bakirabye kyeki kiviiriddeko tests z'omusajja ziri mu mbeera nnungi okuba nga zizaala enkwaso ennamu kati ne bana abaana be tusabika mu dayapa nga okimanyi nti abaana abalenzi kuva dda tebabatuuza mu mazzi gookya ako mbadde sikamanyi wangi ekisinga okutta quality y'enkwaso z'abasajja mazzi gookya bugumu tetuddamu nabbawo amazzi gookya kunaaba waliwo okunaaba okwalumulumu nti togagenda direct mu bitundu biri anaaba negayitawo gagenda naye waliwo gano abaana bwe tugamba nti omwana atudde muli
bano abaagala okunaabira mu jacuzzi simanya bathtub abasajja mufumba kyovola basawuna eryemu ku bintu ebikyasinga okutta omutindo gw'enkwaso z'abasajja baveeyo sawuna ku basajja abasajja muve mu sawuna ekintu kye bayita ebbugumu ku basajja kyovola abasajja bo basobola okwekebera kati nze nkireeta nti ndi ebintu bino bya busawo mu busawo tebawemula mu science omusajja weekebere mu bbugumu ne mu mpewo olabe testi zo bazenkana olabe yes ogenda laba nga zirwana omubiri gwo gwennyini katonda yakola nga gwe regulating ya temperature mu bunnyogovu ziba wamu nga ziri hard si kyo abasajja simanyi mu bbugumu olusi oluli loose zaagala okuzaala empewo zaagala environment eri cool kyetugamba nti bagamba abasawo batera ogamba eddagala litereke store in a cool dry place ze tests z'abasajja nabo ziriko store in a cool dry place bwe kiri not a hot cool dry place muve mu sauna kati sauna oba kwambula empale n'oziteekera ddala mu muliro liri si bbugumu oli mu kusala masavu n'enkwasa omulundi gumu ate ebbugumu lya sauna terisala masavu oli mu kutuuyana butuuyanyi lukola just skin kufa abakyala ensonga lwaki otuuyana kasita ebbugumu liva ebweru omubiri gwagala okukulinga ng'ezaala amazzi it's a defense mechanism toli mu kwejjanjaba yes sigenda kuyambako nti ofulumya obutwa mbu bw'otuuyana ebimu bifuluma nedda kola exercise nywa amazzi you excrete kati munnange watugamba ekintu kyova olaba buli lw'obeera mu sawuna owulira entunnunsi blood pressure omusayi gweyongera speed gwe gutambulirako osobola otuuyana kati watugamba ekintu ky'okunywa amazzi ye best detox gy'onoonya oyongera mu bwongezi katangawuziro oyagala n'oteekamu akaniimu noyagala n'oteekamu katameric noyagala oluddako n'oteekamu oba akamudalasini kyoyagala tukyali ku kintu ky'amazzi nga tetunaba kukivaako kati wemba ngamba nti amazzi nze gannemye kanywemu juice oba nywemu obushera kikola kati kiriwo kiti juice si mubi juice tutunulira amazzi agamulimu ne sukaali alimu kati sukaali n'amazzi sukaali buli wagenda mu mubiri yeetaaga amazzi ekitegeeza waliwo okukendeeza so amazzi matini ku sukaali aba mu juice ovola abantu bwoba totaddemu at least better n'osigala mu natural sugars nga totaddemu sukaali naye juice alimu amazzi amatooke galimu amazzi amatooke emmere y'amatooke emmere y'amatooke abasajja abaganda ekintu kye bayita amatooke amatooke galina potassium nga bogoya ddagala ly'amaanyi ga kisajja kati ako kapya n'okuzala sinamanyi ga kisajja quality y'enkwaso emu ku mmere bali amatooke muli amatooke muli ebbogoyo oyo nga tayengedde nnyo muli ensigo z'ensujju that's spam quality bingi naye tuli eno nti kukozeza impotence eno omusajja tuli ku spam quality amayirungi gagitta omutindo gw'enkwaso zo kati obungi kati tusooke tudde ku bungi ku quantity quantity eno obungi osobola ogitta nga factory ezaala kitono sinti zifa eki ekizaaza ekitono mbeera ki erwazizza testisizo kyova olaba omusajja teweesabikanga mukazi buli obupale butayiti oba bakwatanga bukwatira abantu bali mu kifo kimu beetaaga okwetaaya beetaaga ofuna empewo beetaaga cooling system kyova olaba tugamba nti osibye mu ngoye zonna omusajja emisana sula bwerere ekiro bw'oba tosize bwerere funa engoye ziri loose zino pajama z'abasajja empale ebyo biba bitera kuba bishort bw'oba oweesabise ng'oyambala engoye toyambala matiriri etayisa mpewo toyambala bayika ezo za sports ekizambaza mu sports zikwata abantu bali ne babeera mu kifo kimu tebeenyeenya kubanga oli mu misinde oli mu kyobeera uncomfortable naye tosobola gisiibamu ya bulabe kati ekifo ekyo ekisooka kitta bakiyita bbugumu ku musajja empale z'abasajja
nve ku buno bw'abasiyazi buno obukwata naye empale z'abasajja kyovola ezabanga z'abakazi abakazi engoye ezitukwata za kudisplaying our features naye naffe tulina okwegendereza kubanga bw'oba omubiri gw'oyagala ogudisplayinga intention zo ziri ki are you seducing oba oyambadde ku nyuma kati ffe abakazi katonda tukolanga okwetona kwaffe okwetona kwaffe oyambalago yakakwata n'okola kitekalina effect niyo eri awo gye kakola n'otambula naye tulina ate okwegendereza ennyo abakazi obutasinza mibiri gyaffe okusinga katonda awo nnyini we tugenda okuva tovaawo tukomawo olina statement gye wakoze wagambye tojjanjaba mbeera nga tokyusizza bigireesi kituufu kankugereze mu bulamu bwaffe obwa bulijjo olina okwebuuza lwaki abakazi banoba mu kifo ky'okuyomba nti abakazi bandekawo noonyereza lwaki banoba kubanga ne bw'ona okyemulugunyako bagenda bw'ona ofuna omulala era ajja kunoba nti waliwo oluusi lwe twekyekingamukko waliwo enale paka gwali gutandika nga mwami wange biya njagala beera better wife to you naye njagala ombulireyokko ebintu ebimu byenkola nagamba oyagala mazima moment of truth ekoze kale kiba kirumamu naye kiba beta bw'oba oyagala okyuka kkiriza owulire amazima ndi muntu alina omutwe omunene nawe ogwemanyi omumanyi naye omutwe ogwo gwajja kitera nnyo okubaawo kuba single parents nti omuntu oba obadde single parent for a long time ng'obadde olina abaana olina that independence oba oluddewo okuwasa oba okufumbirwa omuntu omulala bw'ajja mu bulamu bwo oba obadde ne heartbreaks nnyingi kati nga tokyesiga bantu kyangu okuba rigid nti ono ne bw'ayagala okukola ekintu ogaana sijja kikola otandika okulowooza nti ayinza okukola ng'oli oba obeera tofa nayo oba agenda agende so waliwo neyo independence gy'obadde nayo nsobola obyekolera oba toliiwo nsobola obeerawo kati yako nga nkalina nnyo ni muntu agamba oba kawera nange nkalina nsobola okyekola naye ng'ekyo kijja lwa experience past yo nti ozze olwana wekka ozze weeyimirizaawo wekka like I can kati ate attitude yombi you can't submit ng'ogirina true tosobola kukkiriza muntu akufuga esimu kufuga okubi nekuno okuli bibiriko I can do it okay mbwanyimeze njazeekolera leave kati eyo attitude mbimuko kati nti nsobola okufiirwa n'omukwano ogwokubiri nga bwe nafiirwa omulala nga nerabidde nti ekyabatwala nga sagala kukkiriza nti waliwo ekyabatwala waliwo okubanga bo be balina ekizibu ekyo gyekiri mu relationship tolina kwesalira musango mu ntandikwa kubanga omuntu asobola okukulekawo nga toli mubi nga yaliko ekikyamu wali abantu abamu nga they are too good okubeera nabo yes nawe n'olabira ddala nti bambi ono mufiiriza kampete nga kampete ono omukazi mulungi nnyo yeetaaga musajja namuwasa ndi muzanyirako nokita she's good nga nawe okimanyi togenda muwasa ne waba omulenzi gola n'omwana ogamba mukama nsaba kunsonyiwa amazima nkudde omwana ono ne simwagala kamwesonyiwe goddeeyo neweetikka ebizibu nti kale lwaki bannamukola ki oba nakola ki ndabika okuba siri man enough siri mukazi kimala nedda you're just too good yes kati naagenda konsole kati waliwo okubanga gwe sigwalina obuzibu naye nawe waliwo bweweekyeki nga gogamba naye sigambwako nogamba naye abasajja bonna abandesewo n'abakazi abagenze sigambwako teri yagala beera na muntu atagambwako so ojja kwesanga ng'olina onnoonya the root cause bw'okitegeera bino byonna bitereera waggulu endwadde kyekimu akatututu akali ku mubiri oba ebbala ly'osigako tube libula esobola okuba kisipi obuza tube osigako na tube okubutuka kw'olina oba kabootongo bakunoonyereze lwaki obutuka yenjawulo tojjanjabe ku butuka onoonya lwaki obutuka so abasajja munoonye lwaki
ebintu bino ebiri kubanga twogedde tukimenye katini naye ensonga bwebanga mayirungi gate gaveeko bwe liba ddagala lyeri kuleetedde oba birowoozo emotional response nkulu nnyo ku bintu ebimu nti bw'oba toli ready emotionally kubeera na muntu togenda kubeerawo na kintu kyonna kibaawo bw'oba oli anxious bw'oba bakuvumye bw'oba bakoze waliyo abaami nga bakola bulungi beetaaga mukyala mulungi omukazi amukkiririzaamu nti asobola waliyo omusajja nga pasiti ye mulimu omukazi yamugamba tomalaako bw'ajja naawe olina okwogera ebigambo abanga mwana ali mu misinde wali obaddeko ku ssomero ng'abaana badduka naye nga naawe okimanyi omwana wo munafu mu kudduka naye n'okiyaringa abakazi tulina kuba just ba cheerleaders and you can you okay nze nkwagala bwe nti nze sikulinaako buzibu nze omala nga yeetaaga kuddizibwamu maanyi naawe omukyala osobola okuba nga oli eyogamba omusajja yangamba kino ndabika okuba ndi kino na kino n'ofuna omusajja n'agamba swiri nze saagala bakazi batono n'otandikeyo otambula with confidence mu bunene bwo n'ogamba nze omwami wange kino kyayagala mwewa mundaba ndi mubi naye nga kikyayogedde kigambo just kati abamu abaami tebalina buzibu yeetaaga cheerleader kabula bannaye nga kintu kitono ekyo kyokka kyakubeera na cheerleader ng'alina ebizibu bivudde mu past relationship bamugamba ekigambo ekibi waliyo abasajja abamenya emitima omusajja n'agamba ekigambo n'agamba nsaasira omusajja ali kuwasa kati naawe ogenda mu bufumbo n'otukeyo ng'osaasira n'ebbaawo nga yakuwasizza naye ng'omusajja yakigambira eri nga ye yennyini yalina ekizibu kye yalina busungu bwe n'akigamba naga naye kati mutabukamu katini nomugamba ngenda kuleka naye kati gwani ayinza okuwasa weetunuulire omukazi oyo ayingira obufumbo ng'ogenda muwasa era omuwasizza naye tannakkiriza nti adeservinga marriage takkiriza nti naawe akugwanira ali worth it nga gwe omusajja bambi buli kimu n'ogamba naye swiri nze nkwagala bambi si nti aliko ekyamu asobola okuba nga alina background eri baamuvuma olina obugulu olina tolina kano tolina kino ng'ani akuwasa lengera bwe wakula biki azze nabyo gw'olagala avu yonna aganyoterera mind gy'oba otereeza so kati abamu response yaabwe kasita otereeza obwongo ebirala ddagala omwenge gusobola okulemesa naye abantu abasinga abasajja erimu ku side effects za Valium lino eddagala ly'okwebaka efe tulikozesa kwebaka naye abasawo baligaba oba omuntu alina muscle spasms manyi wali obaddewo n'owulira nga ebinywa bikankana abamu bagamba ebisulo olaba ekisulo mulekerawo olulaguza stop being superstitious ebyo biri spiritual ekisulo that is a muscle spasm ekinywa kibanga ekyekanze nekinyenyeza ku liiso nga ekinanyenyeza ku kisambi oba kugulu lwaki tolaguza ku kugulu ogenda kutambula era babijjanjawe biba bingi ng'ogamba ebisulo binsula nnyo tolina gw'ogenda fiirwa tolina ssente z'ogenda funa ssente z'ogenda ofuna miracle call gisuubire kkiriza katonda amawulire amalungi yes kisobola okubeeramu ng'okirowooza naye kino it's a muscle kino kinywa kati babikozesa okujjanjaba embeera ez'enjawulo naye ekimu ku kyo kwe kwebaka nti abantu babawummuza omuntu ali mu ddwaliro beetaaga omugira eddagala balimuwa naye Valium alina side effect side effect lwaki omulimu gwa Valium ku relaxinga muscles science aliwo nti when you're relaxed okimanyi when you're sleeping your body is relaxed obwongo oba bucontrollinga ne budda mu mode eya relaxation omubiri gwo gwonna ne bagurelaxinga kati bwe barelaxinga omubiri gwo ekinywa kye bayita obusajja kigendeddemu mukwano nakyo kiri relaxed twetaaga erection relaxinga binywa yes that's a muscle yo sigumba nga katuddeko mu bakazi buli lwonywa eddagala n'omira eddagala lya ssenyiga simanyi decongestant simanyi mucus akale they are drying every mucus in your body buli kamu buli mucus waali
nti enniimu ekaza myukasi era nnungi nnyo okusenyiga kasita kye bakaza myukasi kubanga ogiyisiriza mu kamwa egenda mu sisitimu y'ekaza myukasi w'ennyindo kubanga weebuza ennyindo enniimu gy'onyweredde mu kamwa oba eddagala ly'omiridde sirapu gy'onywedde mu kamwa ekaza essenyiga kito kitadde mu nnyindo so eyingira mu musaayi n'egenda mu sisitimu kye bayita okudrayinga buli awali myukasi kye bayita obukyala buzaala myukasi kye tuyita amazzi kye tuyita omumwa gwa nnabaana guzaala myukasi ayamba okwongera ku mazzi g'ekikyala kati buli lw'obeera ku ddagala lya ssenyiga manya buli kye bayita amazzi we gali wakazi kyova olaba bw'oba olinywa making sure onywa amazzi oriplacinge amazzi ga muwendo nnyo mu mubiri naye tetwagala ganywa sisitimu yogidize kati abasajja ababeera ku valya mu mbunze seeba kakankamire oli mukutta mubiri gwo weebasiza byonna and we don't wake the sleeping dogs tetuzigolokosa kati oyinza olowooza nti olina obuzibu naye ekimu kye bagamba impotence obutasituka oba obutamaintaininga kubanga impotence erimu bibiri waliwo okusituka naye ate nosituukira ebbanga ttono okusinziira ku bakugu bagamba omusajja eddakiika 4 zennya tubali eddakiika 4 omusajja alina okuba nga asobola okusustaining erection eddakiika 4 ng'alina omuganzi we wansi w'ekyo kyekiri nnomo bano abakugamba ssaawa biki oyo drama oyo katemba beerimba oyo katemba just kwe kuba nti nga tugamba nti eringa programu ya Tambula n'okumanya eggwa ssaawa 4 tugenda mu 4 kitundu erina kuggwa 4 kati kasita etuuka ku 4 ffe kasita ziwera 4 mukama waffe atubala twakoze ne bwe tukola paka ku 6 ye atubalira eri ssaawa mwaze kati byonna oba wepika paka ssaawa mmeka gwomanyi naye nomo oli dakiika 4 naye eddakiika ez'ennya si bubagamba osobola okugenda 2 minutes 1 minute 3 minutes okusinziira waliwo gye bayita excitement phase mu basajja okukyamuka kwe kukuleetera okusigalayo ng'oli erected bw'okyamuka ennyo akagogo kawedde mu lwaki nti osobola okukyamuka kubanga omukyalo ono gwe mulundi gwe ogusoose naye ate waliyo abamu abaami ng'omulundi ogusoose gumutiisa n'atafuna erection tekitegeeza nti oli mulwadde bibeerako ne factors biriko factors nti omuntu otidde wabeerayo n'okutya wali abalenzi nga batya okwambula omukazi weeyambula azirika n'ozirika yakula bamugamba totunulira bwerere bwa mukazi kati first time ye honeymoon which is okay kyekituufu naye mu mutwe gwe waliwo fear kati si mukazi waliwo fear eno mu basajja am I man enough n'amusanyusa n'atuukiza kye nnina okukola singa kigaana singa simusanyusa ye anaŋŋamba nti asanyuse ebyo kasita ebirowoozo byambala mu mutwe ebya doubt awo ng'obuzibu buzzi nga ne geemu ewedde kati ekyo zonna bazitunulira factors ezo nti excitement weeri munno wakabeera naye ebbanga ki mupya excitement weeri dakiika emu ayinza n'okuba nga bakatandika okwekisi nga geemu neggweeraawo tolina kizibu wewe chance endala ayinza okuba nga mukazi wo obadde omwesunga ebbanga ddene tabaddeewo nawe waliwo okuba abaddewo naye kye bayita love erina bwereetera okuba nga ekisa buli lunaku kipya tusomesa ku njiri ey'ekisa okuba nga kijja buli ku makya ekyamukama katonda asobola okukeera n'akuteekako feva gye yateeka ku Esther omukyala omwami n'akutunira butunuzi ng'oli mufumbira ofumba ekisa ne kijja ekisa ne kimwambala gwe n'oyambala feva naye nti ezandibadde eddakiika 5 10 20 zonna simanyi basajja ze babeerako ne zigwera mu emu ekyo kisa kibaddewo so omusajja teweejajingira ku muntu omu olunaku olusoose olwokubiri kiwe time naye bwe kibanga embeera eno weeri eruddewo noonyereza lwaki embeera endala ereetera abasajja obutasituka masturbation kasita oneemanyiza okwesanyusa n'engalo zo tolina mukazi ali kusitula taliyo oba weerimba
era bagamba ekinywa kino kinafuwa kati Katonda yakolanga omubiri gw'omukazi n'ogw'omusajja byerabingako naturally si maanyi ga kintu kirala kyonna engalo z'omuntu si ze zirina mu excitinga era bangi bafunye obuzibu obwo ekizibu ekirala kiri mu masturbation eringa gye bayita quick sex ali mu masomero quick sex ali mu bwenzi byakwebba ekizibu ky'ebintu by'okwebba bagenda kutusanga kyekikuba mu mutwe buli mutwe lw'obaamu ne bagenda tusanga akazannyo oyagala okazannye mu ddakiika emu nga kawedde kasito programming obwongo bwo nti sex wa ddakiika emu ogenda muzanya nga wa ddakiika ng'emu ogenda otuuka okuwasa nga tosobola ssukka ddakiika obwongo bulina that quick sex it is programmed kyova olaba Katonda yakwata okwegatta kuno n'akuteeka mu environment y'obufumbo teri aggoba mu njuyo teri agenda buuza lwaki oyingidde ne gundi mu njuyo teri kigenda kukangira mu njuyo kikutiisa tibannange bagenda tusanga kati abamu obuzibu bwabwe bwava mu masomero era bw'aba yahavingiranga sex mu masomero Katonda mugezi y'ensibuko y'amagezi yatuwonya ebintu bingi mu fornication olaba sin nti kibi kati ekibi kale naye effects ezirimu endala bino ebijjirako nga bwagamba empeera y'ekibi kufa kati empeera ya quick sex oyo mu masomero babuyitanga buquickies twalinga mu ssomero they want a quickie olulimi lwe bakozesa ticha ajja basanga metoni agenda basanga senior woman agenda basanga bakwano bagenda kusanga mugenze baye banange oba mizimu giri mu masomero twabeeranga n'abaana nga tugenze mu chapel nasomera kusomero bayita St Mary's namaliga bombo bayita batya Salesians of Don Bosco nga tugenda mu misa mugenda mu misa jjukira tetwala ssaawa nnyingi muba muli mu misa nga buleda kikanga 10 okuggwa jjukira report nze bakumonitalinze ng'oyingira kati mu kufuluma jjukira basista be twalina nga batuula mu maaso ne ba brother batuula mu maaso mu misa kati okusinga bamonitaringanga nnyo okuyingira kwammwe mugenze mu misa kati abaana nga batuula mu misa nti webe tulwala eddakiika 3 eddakiika babulayo 10 nga bafuluma nga bagenda mu nsiko misa egenda okuggwa nga bakomyewo kiwedde ogwo omuliro sitaani gwakuteekako naye mu future ye sitaani takubulira kiri maaso ye akutandika leero kati wano omwana atandise obukaba nga muto mu byakwebba maama agenda kunsanga gundi agenda kunsanga system netandika okuprogramminga kulinga kusiiba kuno omubiri gwe gutandika mpola okubeera programmed eyayita siiba lunaku n'olutandika oddusibwa n'olumalako omubiri gutandika registeringa nti no food era bw'oba otandika ekisibo waliwo nze byeŋŋamba abantu obisuubire olubuto olugenda kuluma lugenda kukaaba oyinza n'ozirika enjala egenda kuluma okankane because system yo temanyiridde kubanga terya ku ssaawa z'ogiyisaako olubuto era lukuluma kubanga omubiri gwamanyira nti essaawa muyina emmere olubuto lwaffe Katonda yalukola ebyenda bijja kukuba emmere entono naye digestion yenkulu eri mu stomach si mu intestines nti kasita emmere egendamu waliwo juice amazzi agavaamu ge tuyita acid ayokya emmere eyo oba ogikuba tefuuka softer kyova olaba bwageza nadda wano akwokya omuwulira ng'ayokya mmimiro kye tuyita ekikeeto kubanga ayokya nnyo alina kuba mu lubuto kati juice oyo akuba ekino eri baggumba alisaanuula agenda otuuka mu byenda nga bayisa mbuyisa kati bw'oba omubiri gumanyi gulya kwemu ku 5 era kambawo eddagala abaalusa omubiri guggyeko programu y'emmere guggyeko programu y'emmere gujja wona era abaalusa gendera alusa zikuluma tonnalya oba oluddewo kulya okusingira ddala nduddewo lwaki omubiri gwo ogwaffe n'ogugwo gwe gumu ng'ogyeko alusa nti kati amabwa weetaaga ogugye ku mmere time oguze ku ddagala bakujjanjabe zigenda amabwa gawone then odde ku nnomo
nze sirina budde bwa mmere tenfuga. You can eat at any time. Any time is meal time. Bwenjala we kwemu njirya kunya ndya ku 7 lunch bwejja ku 6 njirya bwejja ku 8 njirya ku 9 njirya ku 10 njirya emmere tenfuga. Tolina bino tisaawa 6 saagala emmere enfuge kubanga egenda kulwaza. Olubuto lutandika omanyiro obwongo registering time for food. Olubuto nga lutandika otegeka acid oyo kubanga emmere egenda kujja eyo response eri immediate. Lutandika otegeka okureleasinga juice oyo nti emmere egenda kola ki kujja. Kyovola abagamba ebintu ebimu ebyongera okulwaza ulcers chewing gum. Mukamwa kasita otandika okgaaya obwongo bwo burespondinga mmere ejja. Omira malusu mu lubuto batadde acid. Kyovola omuntu alya chewing gum olubuto ne lumuluma. Mu mubiri oyiyeyo mazzi batadde acid balowooza mmere ejja. Mukamwa chewing basuubira ekyo. Kyovola abamazzi tetugagaaya. Teri acid yetagisa oyo oyine gagenda. Once you start chewing, amannyo response bwongo nga olubuto balugamba get ready. Food is coming because you're chewing. Kati emmere eno kasita olubuto lumanya nti ku ssaawa emu batuwa lutandika otegeka juices. Kati togiwadde nga releasinze. Ayo kyaggwe. Kwe kutegera kwaffe okwankwenyiza otandikirawo nti waliwo ulcers ez'akawuka aka H. pylori nezikulwaza ulcer naye waliwo kati discipline y'okulya. Ne bagamba ku 8 kisaa kyateekayo emmere 7 nga batandika otegeka. Era gendeera omuntu wamanyira okulya ku 8 7 olubuto lutandika okukaaba. N'obulwa emirembe banange njagala kulya nti ze ssaawa zange. Twejjemu ebyo eby'amateeka. Tulina okyejjamu. Akatalekeka. Relationship yo n'omwami wo ne mukyalawo ne Katonda wo teetaaga making a sense to people. Singa yeetaaga making a sense twandiyise community project si relationship. It's not a community project nti mwetaaga approval ya RDC eya chairman w'okukyalo mukolerewo. Olaba bwe nagenda e Kaliro naye neetaaga eroso okunzikiriza okukolerawo training empya biyingiddemu meya eyali community project. Enkolagana yo ne Katonda kasita ebange making a sense kugwe naye opinion z'abantu zireke. Bwebanga relationship yo n'omwami wo tugambe eno eri nnomo ya Katonda mwami na mukazi si bano basirwa abasiyas. Bwabanga making a sense kugwe oba gwe wafunye akusinga emyaka 5, does it make sense to you? If it makes sense to that both of you. Obufumbo bwe butandika making a sense mu bantu bwe mudda mu kisenge mubeera babiri. Abo era tujja tula tugambe ye yali musiru yali teyeroowoleza. So bwe bagamba nti omukazi takusaana omusajja takusaana ekibuzo kiri nti gwe akusaana. Gw'owuliranga akusaana. Va mu community eganye okumu appreciate nga muveewo. Bw'abanga obadde obeera kamooca ne bagamba omukazi takusaana mu bibiki ve kamooca abalaba obigenda mu kifo kye batakumanyi nabo era bw'obasangayo paka lw'onokiyingiza mu mutwe nti oyo mukazi wamuwasiza ggwe si kyalo era tagenda kwesimbawo kumulonda. Gwe wamulonda kyaggwa. Era by the way ne baboss bw'oba omukozi gwe wa hiringa nga making a sense ewuwo mulekerawe kuwuliriza ebigambo by'abakozi banne kubanga wandifuna information okuva mu muntu atayagala mukozi wo naye ng'ate mulungi gy'oli naye ng'oli information gyakuweeva ku mutima mubi. So osobola owuliriza abantu nga bava ku mutima message bakuweeva ku mutima mubi teri genuine. Bakama baffe bangi baluzinga abakozi abalungi lw'abantu ababi abatayagala abakozi abo naawe n'akufiiriza ne mufiirwa babiri. Kati n'omusajja atasobola wasa mukazi gw'olina nga si yagenda omuwasa emmere bw'ebanga yange egenda mu kamwa kange gireke ekayirire nze. Okay mukiwulidde musibe bulungi mweraba. Byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koon'obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.